Omukulu omutaka kazi wagamba generation zino ebbiri ezisembyeyo eza music ogibwa akadiisi naye n'ogamba ziri bbiri ziri meka generation ziringa nnya. Waliwo generation yaba mwami Mayinja, mwami Misaki, eyo generation ndala era generation yaba Chameleone eyo. Kati ne tujja tuba ne generation eyaba Good Life ba Lutalo. Ontegeera eyo nayo ndala kubanga ba Lutalo ba Good Life eyo ndala. Kati ne tujja tuba ne generation eno eyaba Winnie Nwagi etambulirawo. Kati ziringa generation 3 ziringa 3 wadde nga ne generation yaba Winnie Nwagi bali mu gisiimula mu butali bugenderevu. Waliwo ate endala ey'okubuukabuuka. Kati waliwo generation eyaba Ava Peace, waliwo Temensingo Kapeke. Kati eyo nayo ndala. Ate kati tosobola gigamba nti ye generation yaba Palaso. Ontegedde nedda baba eyo ndala. Naye generation zino biki byozirabyemu kuba wanyumizaako emabegaawo ku generation yali yaba Abdulmulasi n'oŋŋaato nnalaba ku muntu yakuba nga Abdulmulasi. Lwakuba nti kati obuzibu obuliwo nti abaana betwogereramu balina emyaka 18 ku myaka 25 bazaalibwa mwaka gwa 2000 oba ontegeera ba 2000 abaana abazaalibwa mu myaka gya 2000 era gano ge mazima. Abaana bonna abazaalibwa mu myaka gya 2000 abatandika ogenda mu bivulu mu 2000 kubanga omuntu yazaalibwa mu 2000 tosobola gaa nti yagenda mu kivulu mu 2010 aba yagenda mu ekinene ennyo mu 2018. Abaana abo bonna tebanyumiddwa kye bayita music omutuufu ge mazima. Tebanyumiddwa kye bayita bivulu, tebalabye ku be bayita basita, tebalabye ku kye bayita basereebu. Omanyi kati bagenda kunyiiga naye ku mulembe sira gwaffe nze kale yali sijja ku nze kati omulembe gwenjogerako nze njogera ku Eagles njogera ku njogera ku mulembe gw'aba Abdulmulasi njogera ku Walukagga kubanga ojaga nti Walukagga weeri mabega muba Walukagga ndabye kasoza ndeseewo abadde omuyambi wange mukama wosazeewo kasozi bayibayi tukwatire ebifo 96 naye yonna yali tannafuuka nsonga. Walukagga tumulaba wano 2000 awo kamboze WW mama amakulu gaako nti wulira wofiira omuzadde tagulwa ne bwatadanaddelo yoyo goyina ge makolago tokatirwa nsonyi ng'omulaga mu banno ogwo ate olijjawo omulungi gw'otaafune mu bbaala mu dduuka ntugubadde lwa fiizi maama eziyononerwa abaana ne batasaasira abazadde baabwe balesa amasanyerere sukulu fiizi ziba za nkano ko n'abazadde ezibatuuza n'olumu ebyabwe. Kati oyo gwe tugamba kati katono nnyo nga tudda Walukagga ono kiki lwaki abantu bamuyita mukulu nnyo kubanga n'ennyimba z'oyimbye? No, Walukagga mukulu naye si mukulu nnyo. Akanyo tukajjeko naye nga mukulu yes naye si mukulu nnyo nga bwe kyogerwa kubanga abantu batandika okudisikasinga Walukagga badisikasinga Walukagga nga badisikasinga Walukagga ku levo z'abasebata babasudde naye ate yali muto w'ababasudde. Kati be bana abaana kiringa nja kuwa ekyokulabirako omulenzi nga Giovanni Luzinda bw'akeera ku makya ng'ebyafaayo bye biri mu Geoffrey Lutaaya ng'ovudde singa yayitimuka nnyo nga bano bwe baayitimuka banditandise emyaka nga 5-10 okubanga bamuteeka myaka gye gimu ne bakitaabe. Kyekali akayimba ke wawulira nti Walukagga ndabye
abadde omuyambi wange Kasozi bye yamuleka akyali mwana okitegeera yatandika muto kakati n'abakendongo nayingira ekikaali kati njagala kugamba abayimbi abo era lwakuba nti tufunye abaana ffe emyaka gyaffe gya lofit batombuulira si emyaka gyaffe emyaka gino egiriko naye abo abantu balina ebintu bingi balina rekodi ze baamenya nga tewali muyimbi wa biro bino agenda gimenya olw'ensonga ku mulembe guno tewali muyimbi asobola kuba sho nga bamulanze nga ye nga ne ku kipande aliko yekka naaweza abantu 40 solo ku mulembe guno tetuyinaako muyimbi asobola kutegeka kivulu bukoma nsimbi mu kisaawe nkuwadde kyakulabirako kubanga eyo olwaki nkikuwa nti entambula nzibu buli kimu n'akuŋŋaanya abantu okuva e Kagologolo okuva e Mitete okuva e Butenga okuva e Kyansi okuva e Meru okuva e Buyoga mu Kibinge okuva e Misanvu kyentegeeza nti n'atambuza abantu kilomita ezisoba mu 10 nga bazze kumulaba. Tuyinza okuba tetukyalina muyimbi aleetera abantu kuteekawo fuso oba ziddayana nga bagenda mu kivulu kye ne zituuka ku ssaawa 7 ne baga nti abaavudde e Butayunja emmotoka ebaleka bazitanga Dayana egenda ne ziddatisani eyo baba kati ku mulembe guno tuyina bayimbi abayimbira mu kitundu ekyo byonna tujja byogera naye amazima obusajja bwalina amaanyi bwakuba balina amaanyi bwakuba anti twayinanga abayimbi nze nali ku St. Pere Liberation School e Butayunja mu Kibinge Abudumulasi ng'ayina ekivulu ekirya menvo mu Bukoma Nsimbi St. Pere tetwasoma anti n'abasomesa bagenze kulaba Abudumulasi omuyizi alumyusiza n'omusomesa kadaireka asigadde naye yagenda oba ye yali ku mulyango yagenda mwami Ssemanda ne mukazi we n'agenda omulu Ssemanda ye balikiikirira ggwanga ebiseera ebyo tugenda okutuuka e Butayunja ku Butayunja St. Kizito Butayunja Primary School nga nawo abaana we bali naye bazannya naye nga newaka gy'obagamba okudda n'abazadde tebaliiyo olunaku lumyusi tetukyayina bivulu nga bye twalinanga twayinanga ebivulu ng'abasajja bategeka ekivulu ku lunaku lwa bbalaza olwa Mande ate abantu ne batalima ne balumyusa kati muyimbi kyakikola simulaba olina akantu kewayogera ogenza okyogera ku muyimbi asobola okuba ekivulu olina akantu kewaŋŋamba nga waliwo ebiseera bye byatuuka nga kilabu ekyuka nga Eagles nga ate Semakamate yaliko netuuka ne bagiyita bamayinja kyajjanga kiti ekyo anti yabanga n'oluyimba eyabanga n'oluyimba nga yafuga ekibiina naye ng'ate naawe teweemalaamu nnyo kubanga waliwo n'eggulu eyakuliisiza nga si gwaliko ontegedde teweemalangamu kati nga naawe okubako kyokubye tomanyi nti ebivulu byedda bannange ebivulu byedda kati abayimbi baakati bategeka egundi bategeka ebivulu naye n'obuuza nti ku luyimba ki anti ebivulu by'emyaka gyaffe giri byatambuliranga ku luyimba Tidole y'omwana nanyambo gikanikira bana Bukoma Nsimbi ono dokasiteranyizi ngamba mbolo luyimba kuledio tebalukubanga oyo baba waliri pazo tugende maaso ne bakuba n'abawanuka gulawo n'atambula eggwanga ng'atambuza n'abawanuka naye omusajja oyo yakabiranga laavu nze njagala kugamba gano ge mazima mu bayimbi bonna abayimbye wakati wa 2010 okudda eno
tewali muyimbi alina kutuula ku mmeeza y'emu na Ssebatta. Ge mazima. Ojagaza ki? Omanyi waliwo bye twogera. Kubanga tujaga nti yaggwako. Naye nga gwaliko mu kaseera ye we yabeererako tomutuukanga wadde makkati. Anti Ssebatta yajjanga ne Fuso. Fuso y'ebidongo. Ssebatta ng'ajja ne Fuso. Ssebatta ng'ajja ne Costa. Costa yaki? Costa yaki? Y'abayimbi. Tomanyi nti gwe ng'ayungudde ng'alumbye. Kati ne gundi ne bano bagundi bennyini ba Budumulasi bayigira nnyo ku bakitaabwe abo. Omanyi kati mu modern era kati Ssebatta yali mu era eri. Kati mu modern era eno ate oyinza obutageraageranya Eagles kwa Budumulasi. Eagles yali y'amaanyi nnyo era amaanyi gaayo gaatambula ebbanga. Naye Budumulasi yalina amaanyi ga kibwatukira ge bayita Intercontinental Ballistic Missile. Kiyingiddeko Iran. Nti ebbanga ettono lye yabeerako nga Eagles tenyumya. Nga Eagles oba ontegeera nti oli ajja kuga nti Eagles tugigeraageranya kwa Budumulasi. Naye bwe batandika okukola analysis owa Budumulasi ng'ali wali n'owa Eagles ng'ali wano aba yeefaananyirizaako omuntu atandika debate eya village life is better than urban life. Ebyo bidebate nti muyinza okumaliriza nga tewali awangudde. Kubanga kituufu Eagles amaanyi gaayo ga kitiibwa nnyo. Abasajja baakuba endongo okumala emyaka nga bali ku noobu. Naye akaseera ako ke tuyinza okugamba oba kaali katini oba kaali kaki. Budumulasi ke yabeerako emyaka egyo. Budumulasi ke yabeerako nga Eagles tetimba kilomita 5 kudda wansi. Anti nga Budumulasi bw'abeera mu Masaka Eagles muyina kubeera mu Gomba. Mukubira ddala distance. Si bye bino mbooli ali Bukoma Nsimbi ate omulala ali Butenga mbu tweyawuzeemu. Bannange. Bannange. Abasajja beetaaga ebimuli byabwe. Omusajja Budumulasi yalina ekyo ekibiina ng'ovudde ku Homies. The Homies. N'akola light production. Ng'alina omusajja gwe bayita Kazibwe Kapo. Mundu zadda kugombolola. Beeping zimazeemu n'amaanyi. Mundeke. Kanyige kulya ready. Aba beepinzeeko bamala. Oyo. Ebintu mbitaddemu looko. Mundeke. Kati ng'alina omusajja omu gwe mutagenda kutegeerera gwe mulabaawo. Ne muyisaamu amaaso. Tinnabagiridde. Nabagiridde. Abasajja baagala ebyensagano endola. Leereriire. Oyo silabula. Ng'alina ssebo obula. Abo bamu ku basajja ng'aliwo abayimbi ba wano abatatula ku mmeeza y'emu. Oyinza obutamanya kikyali naye nkigamba. Kati omusajja omulala eyalimu yali ani? Waliwo omuvubuka abavubuka abaali batandiikiriza bagundi kibooko yange dateereti kibooko y'amasanso ekubira ddala eri mu ekibooko yange olujjukira olujjukira. Kati bw'aba n'ayimba ani asookawo bano bakapo? Kapo ye yaddiriranga omukulu. Kapo bwe yavangako oluusi nga Mamuli Katumba addako Abudumu n'akola ki? Baali baanirizo like obalaba omanya asembedde. Anti nga bwe bavaako nakigamba ng'emizindaalo basooka bagikyusa. Bakolaga biri bibadde birala nga ne ba backup artist babajjawo bagenda baddamu bambala engoye z'omukulu n'abakubi b'ebivuga nga basooka bagenda bakola ki? Bambala nga bayisa mu line. Kati waliwo akawala kayimbanga nekengera evuga naye n'otamanya kikyakola. Bali kubba n'enkoko ndaba ekizibu okireka kiggulu oli musajja kigge musajja kigge.
mwanyina zenkoko zatereda ako kayo kajikira kibatule kifu abasajja aba abasajja nganti gambye tutuuse nokuhiruvya emboozi enkutamu anti nga tewali kukola gambye olwo nga tetujja kukola olunaku lwonna olunaku lufu lwaki tuli mu kivulu kikutte kakati ebintu ebimu amazima amatuufu tebyenkanika era nga tebigenda kwenkanika oyinza obutakyagala kiwulira ngera bwe bagamba nti oyinza okuyimba era oyinza okuba ow'amaanyi naye amazima amatuufu gali nti oyinza okulemererwa okukola okutuuka wadde mu 30% gw'omuyimbi w'amaanyi owakati mu 30% ku ebyo Chameleone bye yakola oba birungi oba bibi oba fujjo oba ki oyinza obutatuuka mu 30%. Kyekyo kye wagamba luli nti teri agenda kukola fujjo lyenkana abasajja abo basatu. Anti kyekiri kye nagamba nti ne showbiz ya kati tenyuma. Kati bbiri ena twagenda ne tufuna abaana be bayetanga bangoni. Ndi kudigi kankovuge kudigi weserengeta nga owete kona dedededa nyingi za jia dedededa netujja tufuna bagundi bamidomo babeera bagikuba bamimwa gyabwe bani batwins kola bubi oluganda londalala kati goyina kyotunyumiza enyimba ezikuba kati ne zikwata omuliro zibeerako era zipiikinga naye amazima tezituuka wadde mu 50% ey'ennyimba z'abasajja abo kye zaakolanga naye era nga bwe tukkiriza nti buli muntu aba n'ebiro bye naye abantu abo badeservinga respect kabibeere ebivvulu tetukyayina bivvulu era ebivvulu abasajja bye bategeka n'ebinyuma ogenda okulaba nga byabasajja abo ab'ebiseera ebyo gwe balaba ku mulembe gw'omwana gwe bayita Ushambada gumiba bandi Ushakuna abakyakala mu kyakale abenywera mbawagira emagombe teri kunywa abedigire mwetanene yelelele gwe walaba ku kikyala kye bayita ki Queen Florence saamulabako naye namuwulira Princess Band ye teyali y'amaanyi naye Princess Band yakubanga yayina abaana yalina abazinyi yayina ebiwala nga nakyo kikyali kito nga kirina agagaaso ga Winnie Munyenga ago ate noyogera ne ku Winnie Munyenga abo abantu muleke basirikire gye basirikidde temuboogerako kubanga bwe balinnya obulinnya ku stage bano abawala baakati tebasobola abantu abo gurupu y'abantu abo yalagawa yeekweseewa baawummula naye kiweesa ekitiibwa okubanga mu kuwummula kwabwe tukyasobola okuboogerako gwe Winnie Munyenga ani yakuba saasira nze omwana w'abandi goleka mu kirotyo tolina kisanga tokimanyi enzikiza ekola bubi kati ne baproducer baakati temumanyi olukoba ne lutambula tukkirize tugaane baproducer b'ennaku zino balina okukopa notes ku baproducer b'ebiseera ebyo abasajja baalimu maama baakubanga eŋŋoma n'owulira eŋŋoma nge dudududu ebyakati mubiveeko ontegeera baakubanga ani yakuba boosi wenyweze kimanyi kikulumanga mwana nagamba nti onjagala naye nze nnino wange bonsinga nkukoledde ebbanga anaawunjulira omukozi ow'eggonjebwa yakuba Transfari kibuga kya ssanyu kiri eyo mu South Africa oyo si mulinde ontegeera kati muleete kuba leero ombuulire
togenda kwabo tugende ku mwana ku mukyala gwe bayita Kezia Nambi. Kezia yone yali ekigambo kya lulimi. Lwa kigambo kya lulimi. Kyali ekigambo kya lulimi. Kyekyannemesomolezanano nandifunyeeyo mutaputa naye ogwo guba mukwano nabaki kaneeresenzire mu ssomero jigirizibwe olulimi olutoolo ebisoko n'engero mbi nkuguke seesubya n'akuba gundi yali bbaasa gye neesiga ye nali ntereka ebyama byange omupiira ensi bannange ekyola bakikwasangalo oba kyetwogerako abantu abo bakitegeera nga n'amaanyi gaakyo bagategeera kaakati kyekyo nti ebivvulu ebyo byanyumanga n'abayimbi banyumanga waliwo oluyimba olwakubwa lwali lwa Immaculate Nabiryo n'omugenzi abagenzi Immaculate Nabiryo n'omugenzi Katolo Bwama Nabiryo Bako Chichokaba nawe nana kiraba ebiso mazima nondeko kudaga wentyo nawe kawaninze dada galaki bandererererere omukwano guno magiro gyo nyambe